Yeah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again tubaniriza ku media DX media ng'ekyasinze baletera ba celebrities ate wamu ne ba tiktokers nga tuli ku program yaffe The Talk Back Show ate nga tuli wano ku restaurant bagiyita Urban Foods Buffet and Restaurant nga ekyasinze okufa bakula emmere y'Abannayuganda ewooma onoonya kifo kyonna kyonna ogenda funira emmere ewooma nti restaurant eno yekyasinze onoonya nnyama onoonya nkoko ng'oyagala kulya mmere y'awaka Urban Foods and Buffet Restaurant yekyasingidde ddala ng'olunaku olwaleero tuli wano wamu ne Sibitoka omukono gwange guno ogwa right ndine Taata Kimbowa ate wenzirayo eri Mr. Voko Steve yakyasinze wano okubeera ne Voko mu Dubai oyagala live band omwami oyo akimala ate nga letunagendako mu maaso buli omu agenda sooka yeeyanjule then tugende ne programu yaffe mu maaso genda tandikirako ku side eno ku mukono gwange ogwa right then tugende mu maaso kayeyanjule mwongere omumanya tandikira ko oyo muwalabu omunene ntasembayo okay anti nzijukira nza mugulirawo jukira katandika ebintu bya comedy bino nzalina omugulirawo yakaba masaka kyotera abannanga batuuliriza abalungi n'abatulaba tubaaniriza nnyo mwebale nnyo amanya n'eddoboozi bampita Sibitoka makwenkwe mabyofo ya tuli wano Dubai as you know yatuze twatuuse dda teri kulanga kulala yeffe kati bw'empisi yange naye yeyanjule ani goyita empisi tosobola kweyanjula wamma tomanyi yes wamma Taata Kimbowa akawoomera nabuka n'atagwa buwoomera ku mwenda genocide Rwanda muzogote mba nyingiddewo Taata Kimbowa comedian yajjidde ku nnyonyi neyamperekedde ati ekyenjawulo anti bano ba TikTok anti baze kunona awards ate kati oli katumweyanjule mu kitiibwa nga ye ekyanjawulo ye Mr. Vocalist wano mu Dubai nga kyasinze okubeera n'eddoboozi oyagala kuyimbira ku wedding yo nika birthday parties omwami ono akimalira ddala naye katuulire okuva gyali ayongere otweyanjulira ddala nti ye first time yo okujja no ku DX media banange Mr. Steve you are most welcome nga nsanyusa okulawo olunaku olwaleero nange okwasisinkana. I would like to take this opportunity to thank the different media houses that are in here abagadarinze leero okubanga tutuka ku nsonga eno olunaku olwaleero DX3 media neyanza nnyo nyabo Icon media tweyanziza nnyo ssebo wamu ne K-Flash media mwena banayitwaniriza tubaniriza amanya gange bampita Mulonde Steven Ozea mu lulimi olunyanyimbe mpita Chosen Crown for Salvation kakati ndi wano ku Kebi Brand Promotions era nga ffe abalese bannakinku mu comedy twagala tukyuse era comedy tubadde tumubanjidde mu bakayimbira drama actors wamu n'abalala ku mainstream medias naye kino ekintu twakitekinze nga a generation change okulaba nga ne ba TikTok ate bayina enkuba gye bakikubamu ey'enjawulo nga Case Brand Promotions era bannakinku mu promotinga talents eziri yanga nezo zivuddeko ziyite already talents tubaleeteko mu Dubai ate babenga basanyusa ku bantu ab'omu Dubai nja kusaba akazindalo kano omusoga kayita omudookoli nkaze ewa DX3 media abenga ayongerayo abagenyi baffe betulina mu nnyumba olunaku olwaleero. Once again ndeza mwewuliriddeko omusajja akyasinze Voko wano mu Dubai abaana bansanyusa okubasanyukira wano mu Dubai once again tubalaba nnyo Uganda ng'abaana bano balina comedy akyasingidde ddala there's always mbadde mbalaba ku TikTok bakyasinze training guno omwaka bo bakikubidde ddala aye ne Taata Kimbowa twamulabako before nga tannabeera wano ne Sibitoka ebiseera ebyo twamulabeerako ddala omusajja ono ya vibinga ku TikTok ate tuddamu ne tumulaba wamu ne Sibitoka ate nga once and a while babadde kata ne baddayo Uganda right now tuli nabo bagenda tugulirako experience bafunye ba experience batya ennyonyi eyo nga bajja wamu Taata Kimbowa wafiirinza otya ng'oli mu nnyonyi ng'ogiraba eyambuka ng'otuuka wano mu Dubai engeri gye nali nagirinnyako kekata kati nakyusa omuziro neddira nnyonyi tuli butoola lwa nsonga kata yanvuga ne tuvaawo ne tubagula kyekyennyonyi kyo kozikoyo munnange naye nga ekitakyuka bunnyogovu obubeereyo mu bbanga obwo buntawanya nnyo naye kwene ruutu nafuna bulungi ekijaketi yes nemanya kati nabimanyiira kati ne ruutu yo yansanze netegese poziko ekintu kyannema okugenda muze zitoyizaamu zona kati nkyajugumira weggalirayo tosobola nasisobola zigenda muzo sisobola bwe bakaflashinga ne kagwayo
watya pilot n'agamba kaseera kano nedda mu flashing ebintu ng'osangiddwa seetantalera mbeera ntuddeawo naye nga ye ennyonyi ndala mukko ennyonyi ewooma ennyonyi yeewooma ennyonyi byanjawulo ate bw'olinnya ku nnyonyi todda mubeera mutumbaavu era omuntu alinnyonyi n'asigala butumbaavu butuufu abeera alimba kuba ensi ogirengera nga birala olaba ku buyinza bwa Katonda okubanga omuzungu asobola owanirira ekintu ekyo ne kibeera mu bbanga kiba kitegeeza Katonda ate ye w'amaanyi nnyo so bingi bye nayiga ku nnyonyi biyitirivu so anabyogera n'embimalayo n'emikwano kumanya mukwano gwo ategeera kukomawa bunafu bwe buliriddawa oyo kati mutegeera bulungi amagezi g'amangi wegabeera obunafu bwe bwonna mwemanya bwetegeera sibitooka owulidde otya abantu be Dubai vibing gye bakuwadde ku kisawe nga bakolokaaminga nga waakatuuka manya ngenda kumbuza ku by'ennyonyi kati gwe njagadde kakyukemu kubanga Kimbowa byayogedde ate ebyenyonyi yakimaliriza mpulira abalimba kuba yewayingira yeebaka okuva wekise yeeba oba weebaza swaza Katonda gamba Allah okukuba balaayi wano teweebaka ikakulimba abantu bali kugundi kulimba abantu mboine experience gyolina yatulo oba omira sleeping sickness omira bagaza sleeping pill kakati nze enyaniriza y'abaana b'e Dubai yabadde ya vibe yo yabadde yakabinnyonnyo abaana bangi abatwanirizaawo babadde bangi nnyo so abamalayo naye nalabeko bagazu Crazy Brand ne ttiimu yonna yabaddewo mulimu ne ba TikTok benadde sitasuubira nabo ne mbalabakaawo kale vibe yabadde babadde bibonna kiba kyakabibayirawe was so happy ne munnange yabadde musanyufu lwakuba yadde mukoowukoowe ennyonyi emusumbwa jjukira eno ennyonyi ye yakubiri osegeera zibala yakubiri ate jjukira yakuba abala 3 mbu yali passport yange wano osimbye emitwalo emeka njije nze ennyonyi yone erimu visa ye Dubai omanyene zabala abala nti agenze nakomawo wange nze ngamba ku entry Dubai nakafulumako emirundi meka bamukuteeka mu transit amona bala njagala ayogere sente ogikebere obimanyi njagala asimbewo ogikebere na VIP passport zaffe za VIP era tufe tuli tuba tulina ready passport VIP zaffe za njawulo kati so kyade kyanjawulo nnyo amoyo akagenda mu nsi kati eno Dubai yakubiri tuve mu kulimba abatali nganze so mugambi asimbewo gundi ezimuluma drums zaawo gwezisimbewo ezikuluma nze ndeete mutransit tebakuba mugundi nti obadde no wamatasola biba muno fulumya emirundi kale wakagenda mu Dubai emirundi ebiri guno gwakubiri otegerera nze njabalo gyalolemere ku ebiri zinzigeyo simbewo sente zikuluma ne mu transit oba otutuse mu Dubai oba okutusawo kye Dubai Francis ne chichi chichi ne mugungoli yalinde sawa 17 transit yalinde sawa 17 yakole kyafaayo namulekawo ku kisaawe esawa 17 ng'aliizo jikalanya different flights bamulinza awo natuuka wamanja olw'okwenderera emikolo ani asembayo okujja katugezeo omukolo independence mugenyi omukulu yasembayo oba yaguza asooka kati oyo nze bandeka yajja leero ne baga naye ate kati twanirize empologoma wamu n'akamyu ne baga akasooke kajjira eyo yansooka nze najja lubanyobanyo nalinya na kate ya Waze ndete tiketi yange ya kate ya Waze mbaze leero wajidde mu ki nakate girinye leero wajidde mu ki Baganda y'emisaba ekuswaza ate enswazi bitutuuseeyo enyonyi gye wagiddemu ng'ojja Dubai ennyonyi ki gye wagiddemu yo akubuuzizza tambuuzizza wamama mubadde olikwo mubuuze lumu nakyo musako mubuuze lumu tugere mu maaso ate gwambuuzizza gwe bamaze munnyonnyole annyonnyole
nze wamasa kati ng'omunywa omwenge wagamba saakwata nanyo nze nyonyi nazimanyi sidda okwetegereza era oyo alina amalo yasomako nze bazimba okuyingira simanyi banga atakimbwa yingira ojjukira wabeerawo ekipayipu bwe kiti mw'oyingira kati male kubya omutwe madirisa ngaabo male okwetegereza mwentudde nze sibimanya manyi kuyingira n'entuula kasaba ndeetera ebyokunywa byange mbeera na mu VIP oba mu economics oba economy nina gye bantuuze tukulabye leero nnaku lwaleero ogenda tukubamu omuziki basibita okubategekedde ki mugenda tuyimbiramu mwenna basatu ogenda kola otya lunaku lwashe sijja kugamba nti fe aba bategekedde nti obategekedde ki ffe tubategese kati tulina kubuuza bo nti ki kye batutegekedde tutegedde ki kye bagenda tutegekera ne naawe ki kyogenda okwakusha ogenda kuyimba live oba kola tojja performing nze ngenda kubeerawo ku Case Brand Promotions kubanga oh my goodness okusookera ddala okukwataganako nabana abasajja bo batubudde enteekateeka yaabwe. I won't go into so much details about what they have prepared to exhibit on that particular day naye nze bamogoleddeko ne bagamba ku comedy gwe bateeseteese okukola nabo bamulowoozaako ne beesekerera bo bennyini nga so kitegeeza gwe wenna asuubira okujja nga 10 wali eri ku Oasis Night Club kyandibadde kya mugaso nnyo n'ojja n'akatambaala naye ate ababizibu ebingi bajje nga babigendezeza nze ndowooza bandigize n'ettawero tetulina nnyo komedi wakusesa abantu balina bizibu olina ebizibu bya myaka eno bituleetedde fe tukusese mu lunaku luno mujje n'ettawero kubanga enseko zigenda kuba nnyingi amaziga gagenda bakulukutanga ga nseko Case Brand ngayo yakitegese kuleetawo nkyukakyuka mpya naddala mu field eya entertainment twagala okulaga ensi another realm of entertainment concerning TikTok neddala ki kye tukyusizaamu mu mbeera eya comedy because twagalira ddala n'okubategeeza nti TikTok has ceased from being an app only. It's now a career. You have said that mwagala enkyukakyuka okyogedde mugenda kola nkyukakyuka mu Dubai wokawoka oba n'ensi yonna yonna abaana abali ku TikTok as you have said Dubai particularly erinamu bingi ebisinga mu nsi tutandikire ku Burj Khalifa yennyini tutandikire ku the only 7-star hotel eriwo ojalo Arab tutandikire ku largest money made lake whatever tutandikire ku ki so tugambye lwaki TikTok skits season eno okuzizanya live on stage tetutandikirako mu Dubai cause kirabikanga ensi gye tunuulidde ku buli nkyukakyuka ebijjawo mu development kino tukitwalira ddala nga development ddala mu game eno eya comedy cause back in times bwe bayogeranga ku comedy balowoozanga nti ani agenda okujja bagenda kubaamu toyogeranga ku bazanyi bali abanene naye these guys over here bajje abantu bangi nnyo ku bitanda nga babawa doozi y'enseko semadoozi n'abasawo gye balemereddwa okubawa so nze nsuubira they are very good at relieving stress bagenda kuba babajjako stress ate kasente akasaamusaamu nnyo sente zigenda kuba ntono ddala sente zisinga obungi nga Case Brand twakoze twazisasudde Taata Kimbowa pozi venue eriwa Beno tugenda beera ku Oasis Night Club ku Fortune Pearl Hotel awe tuli ngate mu kaseera kano street zenyo olinga nuga mubibuze ye tugesaagala nuga obuzizaza atanuga wama tugenda beera ku Oasis Night Club ku kizimbe ku Fortune Pearl Hotel abamanyiwaawo omwana yakakutedde ayimanyiwe ebitundu byene ebisinga mbimanyi nawono wetugera mmanyiwo tuliraanye Naif Street Kaoma Building wano gwe bayitawo Urban Foods wetuli wano wennyini Mukaoma kirize tugane ebifo yabikutte bikutte nawe sisobola kubola Kaoma kyali agwe Kaoma oba sibyakira bifaayi buli kale yakugulye kale kizimbe ko tubuuze mama wange nyamba simbitu kizimbe ndi ku Homa Hotel ni Naif Park Naif Street kuliko paaka
Osaga naye simusobyanga homa kiri mu luzungu nayagalaga nakaza anti tata Kimbowa yo tusega anti si wangu ama wakati tata Kimbowa enkola yakati enkola ya mugirimani ya doyo mazima sibbe bantu bagenda yingira sameka emyango gigenda kudibwa sameka emyango ngije tulina ebintu bingi nnyo ebyokukola nga event eno eriko emikolo mingi nnyo ne ba tiktoka ddala abaana b'e Dubai abangula awadi nabo bangi so emirambo gina kugosa 12 kitundu. Okay, tusubireyo ki tusubireyo bingi nnyo nayo nabyogera ate ne babimanya bajja ate balabe ki ngale nga babitegedde banaalaba ate bajje bageti kati surprise. Surprise. Okay, Steve, sente mpozi bagambye mmeka VIPs ordinary sente ziri ku gundi mmeka? Omwami Taata Kimbowa wedda aziyita drums omuganda ali eyo nakabala ayinza okulowooza eŋŋoma no zigenda kuba dirhamu oba dirhams nusu 10 oba 1 ne 2 then mwe bali ababede abakikuba abafiringa ku Cloud9 era nga muzeewulira temuzisasira mugenda kuba mutuwa nusu 15 okwo kugenda kubaako okudiriboota ebere mulye musande n'ebigere ebyokunywa munywe mu bwegere kwekyo ennusu 15 zokka. Yes, zokka tetwagala kwongeramu endala. Definitely nawulidde bagamba red carpet yagenda startinga sami 12 red carpet egenda kutandika emiryango oluggulwawo bwegiti basi ng'abantu bakola kibatandikirawo red carpet walking zonna zigenda kubeera za red carpet. Yes. Okay. 12 kitundu nga ffe tusimbudde wona olwayo tojja ssanga katebe kyetufa leero tetulinda Taata Kimbowa pozi tickets tugenda zisangawa? Tickets osobola zisanga wano ku Urban Foods, osobola tukira omukulu gayitibwa K's Promotion oba K's Brand Promotion, osobola kujja mu inbox ya Taata Kimbowa comedian, the handsome guy omulungi nanyini maaso ate nanyini sente lukumwenda genocide Rwanda muzobote kubanga nze nsobola okwogera naawe nenkuwa customer care akalungi munnange yetwamugjeeko oyinza ogendayo simanyi oba K's yamutaddeko. Yes, naye nga nze bojje wange kiba kimaze Immaculate Show account ya Her Majesty naye nga bana baliraanye wano wetugambye wano wetuyogedde kwa Urban Foods wano tickets zigenda kuba weeziri so mbutuufu uliwo okuba omutwe tickets weeziri ate mfidde bagamba baddeko ka percentage 20%. Weebale nnyo ati wano wetuli wano bantu baagala nnyo bintu byewaffe kyoba n'emmere eriroke webeerawo kati buli inbox ya CB akuwa ticket eyange nkuwa ticket eya K's Brand Promotion yakuwa ticket ali awo yani kazi sibi Elinya y'omuluzungu Her Majesty webali akwogera oli akabagamba omanyiza okusoma kwagala n'enkola sente basinga bakuyambeko wagambya oyo n'abakyala maama oyo ogenda mu kabokisi ke era bonna gujja sobagabuga njagala tiketi bakutuukako ate nga n'ennamba y'omukulu weeri sima K's naye era akutuusako tiketi ne ku mulyango zigenda beerawo osobola okuba nga olina ebikutawaanya neki. Okay, Steve, ogenda tuwa direction oba giyita location omuntu waaba ali ku ng'atuuse like ng'atuuse ku Banias right ayinza kutekinga routes ki okutuukako eyo club Oasis night club? Well omuntu wenna ng'oli Banias kwata street edda ku Naive police station naye totuuka ku kale kandiyite Naive intersection agambye atya banaye tuwuliriza yogera woluka ku Naive intersection osobola okulinnya basi namba 13A esobola okutuusaawo awo wennyini ku Fortune Power Hotel ewagenda okuba ekigulu kyaffe but it is walkable osobola okuwominga olw'enseko z'ogenda okufuna n'ogamba kankatambulewo olugendo si lwawala nnyo. By the way, I would advise okujjako abo bokka balina private means parking ejja kubeerawo should stay there era ng'ojja kuyita ne coin emu oba bbiri ezijja okusasula parking bw'atalina ntambula yo oba tugiyita entambula ey'obuyonjo osobola futushingawo n'otuuka kyentegeeza osobola okutambulawo n'otuuka bulungi nnyo kifo kikyakalirwamu bana Dubai n'abantu bangi nnyo so by all means tosobola kubula era buli bw'otuukako mu Dubai n'omubuuza banaye Fortune Power Hotel erirudda wali Oasis Night Club bajja kulabirira bulungi nnyo yeah
mpozi nze nga nze nsobola ba account yange ne musudako sente z'endagiriro buli omu ne mukima waali buli musobola mukima waali kiba kyetaagisa n'enzija ne bakanyama babasitula ku bibegabega ne babakubisa ne mutambula kantingigo paka ku kifo kyennyini sho semasho weegenda okubeera ndowooza mwewuliriddeko siyinza biddigana biwoomya nga wakikoze naye tomanyi kudekite media tubaayo n'akatalekeka naye nga ngenda tandika leero wa sibitooka kikyolifa ekitale ki right now kyotayinza kwerabira tiwakola mubutongo ogamba kino ekintu siyinza kyerabira nga naye obeerawo kikusesa right now mbadde mayogera muga kikyolifa sibitooka akyaweza omwaka oyo wekoledde Dubai biki ebimuluma binyonyole ebyo bigenda omwo kibuuzo kyolize just mbadde mmanyi kale kyobuuzi naye kiba kyobuuzi sibitooka kikyoyinza kyogamba mu buto nakikola kyosinza kyerabira nga right now buli wokijjukira oseka nga toyinza kyerabira nenze nganze kuva mu buto nga bumanyira kuva buto nsesanze kuva buto nkola bingi nnyo ebisesa abantu n'ebinsesa kuva mu nasale amasomero nagensomeddeyo kati bingi byenkoze wadekanga olina sente bagamba olina sente sente mekazi wali okutteko nga nnyingi naye nga kituufu kyo sente ofuna nnyingi kati zebimbuzabuza okugjako oyo komedi yakamuyingira ano gyo juzi kati simanyi kyeyali akozeeyo ye gwe tolina kyewali okozeeyo okoze bingi saako bingi wenatandika okwogera amanya gakwogera kisekererwa kuva buto kisekererwa byanjawulo okusanyusa omuntu n'okubeera ekisekererwa alwatobola bakunyonyodde kisekererwa zinakatandika okusanyusa abantu byanjawulo nnyo ntunaberegere yafuuka kisekererwa ati mbatalenti nzesomedde kubaza kinyonyodde bulungi yali kisekererwa yali asanyusa nali nsanyusa kuva buto nsanyusa leero era kabaawo kali kogamba kano bingi mu bingi londayo kamu kale londayo kamu nafuuyirako mu takisi ngira sinajja agezesaamuko okulaba kiba kitya abaninanyi akoko kaka okawulidde nali njaga kikola mu nnyonyi nenembaleka nakigezesako mu nnyonyi nakigezesako mu nnyonyi nawe mazirayo abatula mu nnyonyi bamerinde nabafuuyira mu kompulire bingi katike wali okoze ogamba kano ko buli wenkajjukira wabba nnyama ate byange si bya busiru ng'ebyoyo etambulidde nnyo bintu eby'amagezi kati kyenakolako ekyali newunza naye nga ntuufu kino kika nakwatako ekyokusooka mu secondary naye ekyokusooka ekyo kyenakwata kyali kitya baatukwata senior 1 bwe twavuzina ne tugera mu senior 2 bayawulamu abasiru loza batuyitanga basiru kati abaana balina ebiralo biki nga osomye bubi ne batufunira stream eyaffe tebatumira stream eyaffe ndozo bana nali bubezi nga nnaddalo nga nsinyiza okutegeerategeera mukati nemba kulembera kati nali nzija nga bali mugaba lipooti nenga nyingira tinkeereye nga bulijjo nja basoma Kanda Sulaiman first position nasoka nento nengamba no ani gwe bawandiisa mu somero li second uza siga yamperera my friend tomuza mu second baba position ya chingo mu second wanga goli wakati mu second febazi tuwanga masaka awo masaka nshitegeera mwene yoniza fe mugundi mpozi ku just federation mu international somero ya international yosomera ani somede manji ani obiwo mu international mu international Taata Gondi. Lekamba kunyonyole banji ze have a lot of hobbies. Have a lot of hobbies and hobbies. Hobbies bono maro kunyonyole. Nenda nkunyonyole. Wama iveko. Baza la daga mbe Taata Gondi. Yendi waje sebo. Nza. Nzabenda we never hobby aba amani. Ba Taata in the industry and even in the ministries. Have na lebo zake. Yeah. Kone beza ko basoma nayo. Nasoma nedda namusanga amaliriza nera amaliriza somera. Obera mukuru. Omuntu omulwadde dwaliro mulwa. Nedda hati yali mu senior 6 nga ni mu senior 1. Anedda ne kisobo kwa senior 1 ben no mulala Tata Sam. Yeah. Tata Sam. Single secondary school. Yeah, even Tata Sam. Nga fuluma international. Yeah, international schools. International school. Esomero nga iri
Eddie Kenzo just beba mukuba nkwatako nga nsoma gwe ova kuona abadde mwera abanga bato ona amasomero gasomeddemu nga batambuza bigere batwala mimonde. I was taking cookies. Yeah, my God, osomenya nasomera nintwala cookies gilnuts watwala lumonde mwoche Lozo uwire ebyamu malanga. Ebyo byalinga bya bulijje bwa. Ati sembuza. Wamma musekere jasomera kwa kamu fridge gasema machimbi twala kusomero. Machimbi twala. Mazaka. Musekere bwene kwa basereba abavudde masaka tukosola. Biveke nabyo okuyimba basudde. Biveke kuli kucha kusoma. Nika kulimba abantu musekere bala aggregates tabala position. Bali muleke baliwo. Uli wali awayogera. Ebyo byewa nabyo mu cookies bikigobi walabanga bipya. Nefe waffe mu mirembe gya bipya ebyaffe mama wange byaberanga mu fridge. Era sina tunga bitwala kusomero. Wiranga nile nino okwegomba bye bino lumondo yo gwayo Wanje walinga ontambulira yalinga amanyira lifestyle yange Zawa obisi balina bo batata gundi nzabana benasoma nabo bakyali mu age enonya bali bweru bikine uli abono batata tata samu ati tumwe yali yogeredde amazima tegekweka ati yogeredde ati gwe mukulu wa tata ki nze ni mukulu ekimala era olaba yatuze na sikweka myaka Zendi weno nini mugwira. Yeah. Bakuzala eno Zendi weno just nini mugwira. Uganda oli mugwira. Anti fe mu family ya fe mu lulyo lwafe. Amanya gago mugwira. Ngaola ba prince weno we bamutwale bungereza. Ayogere mubuza amanya. Avuze kubatulaba mugwira. Babuze ko muchuze omukata. Batubuze. Ebyo abulije nawe si. Wemba siri weno. Ebyo bitwa bisoma. Yes, anti wameli nyali no za Albin Said. Yeah. Ya ili wakweli mamanyinga sibitoka jesho nene wakagwe maze kutaka ba Albin Said. Gwe Albin Said. Gwe yakubuli. Gwe bera muze wano ndi waka am home. Okay, great name is. Yogere ebigambo by'oluwalabu mukaaga. Kuba balumanyi wano we batambulira abantu. Yogere ebigambo by'oluwalabu mukaaga naba abakula abalima. Mukaaga yogere ebigambo mukaaga zisina tabana. Alakina la kia. Chuma. Ebigambo abiri. Wanje? Ayigede ebigambo abiri. Ochadda muno yogera. Atenze na chero vuya tade mwaka wala akakaita mukanzu. Natekede bizibu byazedda bugwana. Wange no musira mutandikira wano. Tutandika no waguru mukafi. Omulabira yo mutunudeko. Era byo. Katonda inengere giyakola mu busiramu tabula. Okay. Tabula bwene bwetambira okiri omulaba. Okay. Nanange oyinga tewali bizibu bafanzi baffe nawe na ekibo tata Kimbowa ne sibitoka tujja bakomyawo kubanga betutugenda keesa nga twogera ne kabongere okuyita abantu abatanagula tickets mwena abali abeshawuja Abu Dhabi Ajumani wagenzeyoko isya Jagala muzadda tutandikire ku Abu Dhabi mbagaye bagule tickets abaana b'essazi jja jensembi sali jja jensembi Emirate impyeyo yabadde yeyo obedali yeka tubayite mwena abaana abali eyo basibitoka bali wano ne Urban Foods Buffet Restaurant nga yawadde offer buli abagenda okujja bagula tickets abasooka wano tickets babasaliddeko meka basaliddeko percent eziri mu meka percentage chemanyi percent yo kijja kuba kyama bali nawe no omubuuza teyasema agenda wala kinyimanyi no mubuuza mu Luganda wala nalindo nayo kale basomere kano tugende maaso sibitoka bakame percentage yabawa tusome percentage Urban Foods ate wansi Urban Foods ebijja tawanyanya yeye akota Urban Foods wansonga wali emmere eba ebiri beba mole yali tabiteke wano nsanze mu Dubai yonna ntambudde no by the way gato akajja wano tata Kimbowa asome bigambo byonna omutagenda ala kwa Urban Foods ne bino obugambo tuwaga mu kamera somere mu kamera yes kirungi obubalaze mu kamera kati atenza ali ene mabegambo someri kantu alo mukisa bajja bukeberera bagita Urban Foods Buffet and Restaurant esangibwa wano mu Naif niya Naif Park yes niya Naif atali ku kizimbe
Homa Hotel. Omutindo gw'emmere y'abantu bagamba atannayitayita yatenda nnyina okufumba. Yo genda kuyitayita ng'olaga emmere y'Abaganda ebeera wonna Bannayuganda. Leero wali akatunda. Mazima. Akulako baba akatunda nakanywedde. Ngamaanyi. Tunayogera nnyo omwana anti tugenda bayita. Abantu abali ku Banias, Ariga, Naif Lord, Albaraha, Almotina, mwena ngoyagala tickets zisanga hano kwa Banwat. Tabani Foods. Percentage tugenda gifuna ku dirhams 80 woka 20% bazi basasulidde mulete dirhams 80 zoka otwale. Abani Foods yasazeeko. Abani Foods. Nanyini wayo nga yakola mbannange. Muna bagenda okukima tickets waneno kwa Bano Foods. So you've got that offer. Okubanga tubajjidde ku nusu 10 paka ko 80. Ate ne VIP bagambye basala ko. VIP nga tubajjirako basasula 130. Ndoza mchuri. Era nga letunamaliza abana ba Jumani Shaw Jabi bona njagala bakaye baje bano ne tickets. Hello my queen, my beautiful. This is your boy Sibitoka. Ya bana be Dubai, muna tubaita, bana be Abu Dhabi, Sharjah. Muna tubaita. Labori ata magana tamanyi kibenjogera. Njogera bibuga biri wano. Musiramu Allah yaganda olimba. Yagamba kola byonna kyoyagala kyonna kyonna Nizo njogera city. Limba ebyenkuza omugeye nagenda maaso sina buzibu nawe. Abaana muna tubaita tubagamba muje mutuwagire twavudde Uganda kujja kusanyusa mmwe. Ogambye biri wawana to. Eri mbadde nate mbadde wano mbadde Uganda. Kasota alizo mukuba mu ebituli byo. Allah tazibiikiriza bulimba era akwanika. Bata bakutandise kumazima. Zakuliko bakyabazi. Ze kugambye nze eri ndi mugwira. Anyonyode soga nagamba. Oshegera. Right now Oluganda manyirungi naye kati saa zino anti wange namanya nti Oluganda lwenfuwa lwero nayo ayomba. Kuba eri bantu ala kusoma. Oluzungu omanye no oluzungu ero kimanyi wano. Amata tukimanyi gwawanga de wano. Yeah. So abana muna tubaniriza mujje aga ticket zisangibwa ku Urban Foods near Naif Park. Ekizimbe bakita Homa Hotel. Mujje mufune tickets ate nga n'omukulu wa Urban Food Buffet and Restaurant yagambye nti agisazeeko ticket ebadde ku dirham 10 n'agizza ku 80 which means agisazeeko 20%. Ya lwaki awagira nnyo ebintu by'abana Uganda ngaffe cyane emmerewa yaayo yanjawulo. Sajja yatugambye mama ga breakfast mulye lunch mulye ne dinner supper. Waliwo mukulu balina buja naswaddemu katono kino kyeja si birungi nnyo kwogera nnyo nja sinaswaddemukko manyi waliwo omuntu agamba muna oba ofunye ekizibu gye wange n'okola ki no nekuyambamu ne mulimu omuntu akisussa obusussa omuntu kale asobola okugamba jangu olye breakfast lunch dinner ne supper nakale kale sawa mwenda mbasimanyi sawa mwenda emmere kyebeerawo mu sawa mwenda oli amaze olya lunch bamugambe jangu olye dinner ate najja ku sawa mwenda nene ku sawa 12 najja tala Kimbowa bibi obamuze mubi omi bwa mmere ya wano kale munaye era mubi kimugamba emmere bate woma lwakimanzi jawo lunaku neta oya kusuka just kuba kuuka wawomerwa tewawomerwa Nze ndira ddala uyu wawomerwa kana tenzo obwomi bwasuka nasiima nnyo osanga gwe gyolya omulundi ogwo ate gamba agenda okujja okulya ng'ebiberenge byefubikise ku magundo emmere y'abapakisitaani obeetuuka wano ng'okuse kati nze ndya wano wemmanyi sironda kalonda Urban Foods wemmanyi so nekirala nze Sibitoka ya banaye ni musanyufu nnyo okujjako wano nebaza Case Brand Promotions yani tiimu ye yonna okutwaniriza ne Immaculate Show ne Gazu Safari and Tourism Company nebaza ne ba DX3 media ya mwatwaniza bulungi nebaza ne waona media na sitegede ya oliwa Kfash ya naye banage kyakabinyo ne Icon Media so nenenga n'okwebaza Urban Foods ya tuli happy nnyo mwatwaniriza bulungi nemmere tulira mu budde so sina nnyo bingi nnyo byakwogerera nbyabyogerera wali yenga natera okusibula munnanga adde ye Uganda so nze sobola okusigala ng'akola emirimu gya family ya wano addayo nze nkusigala ante ekizizaayo siinayo mabanja ndodi tamanja ndio papa nenzirayo Kimbowa
ono tayagaliza Kimbowa amulekayo bamugamba omuleta tayogera nti nna ne Kimbowa mutima mubi ala yagaliza munno nze bangamba magamba ne tata Kimbowa naye tagamba ko Kimbowa alinanga omutima omubi kale badanga abaana be Dubai mwana bagamba ku Oasis Night Club tugenda kubeerayo wali ku 14 Pearl Hotel muje tuchakale muje tudigire muje tunyumirwe ya vibe ku vibe tugenda ko abawangula award nze nabangula award 2 content creator ne comedian so nazikimye n'empereko yako ne munanga jalabe ebintu ebyenjawulo ngeje bafuna muza award ayinza batalina ina award yona Uganda ina nanzi yode katengeze ku international level akati Dubai kiti wama nyabo nasina nyo bigambo bingi angeri je nasomako kusoma kwa nyambako nnyo okubaga ebigambo byange mbi balance gange na kubyogera yes kakali kiringa ko omuntu omusomesa yagala nnyo nnyoko ogamba omulalu kati olabo yansomesa nze taata Kimbowa ansomesa njagale Kimbowa kati omusanga abeerako obuzibu kati sosoyinza munenya nnyo ekyokubiri ebintu bye twazze mabiyita UG Tikitoko Talent Awards 2023 kitegeeza ndi mu Dubai mu awards kana yakugambye nti ate bo bankuta ba award ne bandeeta nzije buzinkole ki bano si abagazu be balambuza abantu nze naze kuno na award era bono abakulu abalaba video bwe munaalaba nga bankwasa award omukulu ono mukitegeere nti asaana butabika tutambula butambuzi naye kwegumya erinnya yafuna linnya just mangu niye nga akazole komwe kali numulaba nkwasiza award kano mukasalangamu kuba abanyonyodde kisano nyeki niye banaji nkwasa bwe bati case promotioning andifuna mukitegeere nti obuzibu tuli muri kubuzibu gundi tuwali mu competition jikagwa akajjo juice neda inze sibya nabaka audition batekera kutegeza audition kati katuvuganye nani wayo kwenye vuganya mpazo baina just kugabugamye mpazo legend mbale kwisiza mama legend yadande kadamu kumuluna nachenda mu jobot yamba dakawala kwa yafuse nengo we bale kunyirira ro mtu akujako interview bambi mukuru uzacho adayo kuzamani bwati yozo watu wabera ku interview so bad ayagala chitika ku patulisi sawa sibe ngambe naye amanyi kuwulira ayogeza gogo nakwe mubuze katusoke tubuze mu Patricia wa mu butongole yali badde wano era amunemeseze ngendo nyingi lwakuboyo lwakuba ye kyokola bataliiwo ntuli ku buzibu abalungi baffe abatwala ku Direct Media as usual bano abami tugenda bakomyawo party tukubanga tuyinza okutwala ne twogera from morning to evening n'olunaku oluddako ne tugenda bakomyawo after TikTok Awards twogere okubamanya kubanga tukyali nabo tugenda bongerayo visa emyezi 2 so ekiri bagenda kwongera omuze ndi wawana nateze netaga visa nze ndi muloko resident okay tata Kimbowa tugenda bongera mu visa ngena sigana tata Kimbowa wawana nzirayo kulaba byala nekyapa kyenjagala badde mbatereze Uganda kingo nanyo budde bubere okay bambi people thank you for subscribing share mwe namwe ne mu commenting ate wobo oyina ekiddako nga wina bagamba ku Direct Media ogenda mu comment section no gamba twagala tuleetera ono omuyimbi waati TikTok waati etongera omukutuusaako era najja n'akubuuzaako ne tongera okumanya lifestyle ye weetambula mwebale kwekuumira kunenge nyongera okubagamba Urban Foods Buffet Restaurant ekyasinze okulya n'emmere y'Abannayuganda ewooma onoonya kituufu ekyasinze okulya n'emmere ewooma breakfast ebeerawo lunch ebeerawo dinner ebeerawo mwekwateko emiryango weva wano eminyago giba giguliddwawo ku makya by ssaawa emu ate ne baggalawo ssaawa 6 mwebale kwekuumirako Case brand yakyasinza ati yatadde banabanasi